Yes, Faadi TV banyidiza akadde kano mwasibye mutya muli mutya nina kubasaba musubscribe ngate munyigene kale kitalo nye kya Ivash RS abadde videographer era manager wa Liam Voice onafudde kitalo nye munangi bunoke bamuli bubi musajja atwali maziga jali ya Walda afukide bunoke akayinja mu ngato nagamba nti yamuba sente ze mbina masa ngena kwa binambi kutusako Ivash RS ono muntu zamutegira bano ba video bakola videos balinga ba director ba videographer era ngono abadde manager wa Liam Voice afude ekyase musajja mukulu Ivash RS obagosa okuta RS tewali akimanyi gemanya gabadde akozesa ndowooza abantu abatera okulaba video za Liam Voice ndowooza mbadde mutera okulaba akayimba ako mbadde mutera okulaba akayimba ako kugamba akayimba abadde batera okulaba obuyimba bwa Liam Voice mbadde mutera okulaba erinnya Ivash oba Ivash RS mu video kubanga ono ye director owa Liam Voice alizigamba nti musajja mukulu RS oba Ivash nti abadde akola video za Liam Voice zokka nedda ne video ndanyinyi zazze akola ekifaananyi kindozo bw'omutunulira oyinza okumutegeera abasinga muyinza obutamutegeera naye bwe ngamba nti video z'ennyimba zazze akola bamujja kuzitegeera video z'ennyimba zazze akola naye ng'asinze kukola nnyo nnyimba za Liam Voice kitawanye kya RS oba Ivash RS musajja mukulu yafudde kitalo nnyo ku side ya Liam Voice kusala abayibbi abasinga kubanga badde musajja mukozi wa zi video pulinti muzigo nga wala bashasha vibes nga wala ba Great Make Films ba director Pesti abo naona ba director ba video mu gwanga Uganda abo nabona ani omulala awo banji shasha vibes Great Make Films director Pesti Edwin Paul ndoza abo naona mbategera Edwin Paul edoza mutegera oyasinga okubanga akolera Rema namakula videos ne ba David Lutalo Edwin Paul ne ate Edwin Paul mulala kati njogera ku musajja mukulu Ivash RS musajja abadde mukozi wa video director ngaba Shasha Vibes kitalo nnyo bambi ne musajja mukulu amanyikidwa nga Ziga Fix abo naba director naye abo bo bakyali balamu naye eyafudde ye Ivash RS just njagadde kukulaga Ivash RS mwabadde atambulira ekubo lyabadde atambulira abadde video director nga bwe gambe alinga baziga Fix alinga Bashasha Vibes alinga bani ba director Pesti abo bonna bafaanaganya enkola kubanga bonna aba video director bakola video z'abayimbi ez'ennyimba kitanye kya Ivash RS era nga Liam Voice ali maziga ali munako musajja watu akadde kano abwetegeeza obulungi amawulire agatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda mujimpereka like video eno ane comment section weri awo bakabonera mu comment section tosigalenga oje kumideko mbana mawuli agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda sayanga oje kumideko updates nja kubanze kutusanga ku keeping angoli updates we just chikakatako kusubscribinga onyegere kale ojja ko receivinga ka notification nga ntadde video wano ku Faadi TV musajja mukulu Liam Voice ali mu maziga ali mu ntiisa etagambika kubanga sibirungi ku side ye oluvanyuma lwa director we okubanga munange yafude ekyase Ivash akina kubanga kitegerekka bana kubanga bafulumye report singawo kubanga ono yafude nako lwagulu bwetegeeza amawulire agatambula ku social media mubannyo kubanga mujje kumidako Faadi UG News Faadi TV KBTV ko Sanek RTV Uganda now zina YouTube channel zange muzi following temujja kubanga mwejisa kubanga updates mbanazo ziba zitambula okwetola eggwanga lyattu Uganda mwebale nnyo mwe valide dala okubanga muji followinga Liam Voice ali mu ntiisa ali mu maziga
ali maziga musajja watu esazino director bwatyo bwe yagenze director bwatyo yakoze ki bwatyo byaluzinze obulamu ekyamuse bakyanonyeza bagenda kuba bakola reporter esawe nenga kitalo nnyo ekyamusajja mukulu amanyikidwa nga Ivash RS kibinyo ku side yali ya mu voice kibinyo munange yabadde amukolera video kosa n'abayimbi abasinga kubanga Siriamu yeka gwabadde akolera videos abala bangi abadde abakolera video bangi babadde akolera video Ivash RS subscribe wanjine kale bajita Faali TV mbane updates na value mbana mawulire agaba gatambula okwetola egwanga Uganda ekikakatako kizimu kyokka ku subscribinga onyige nekle comment section weri abo bakabunta mu comment section to sigalenga oje kumideko mwabali e Saudi mbebaza abali mu Oman mbebaza mwinamba gamba temuli bamanyi nnyo muli babode nnyo okubanga mujje kumirako si birungi bambi ku side yali yamu mugere kubanga mumusabira Katonda asobola kubanga amugumya ne moyo gwa musajja mukulu Ivash RS Katonda agulamuze kisa oba agumuze mirembe si birungi esasno akaseera ali yamu kalimu kaseera kazebu nnyo jimpeleka like soko jimpeleka like video nga tunna kweyongerayo kajjambako kubanga etambula netuuka wangi ngavudeyo ngenze ko side zeno ewa Bonoke ali maziga musajja watu omukazi amufukidde omukazi jali ya Waluda alumiza Bonoke kuba nti yatwala akasente ke nti yali akasente ke miliyoni namba byongedde okubanga biranta kubanga jali ya Waluda ayagala bitekamu na polisi Bonoke agamba jali ya Waluda ofaaki n'ensi Bonoke yagamba talina nsimbi ya jali ya Waluda yonna gye yalya agamba talina nsimbi yonna gye yalya kyokka jali yalemeddeko agamba Bruno ogenda kusesema ensimbi zange bano yabagase wamu ne mukunja atasera era Bonoke sewo jali ya Waluda yabadde ku live emu n'avuma Bonoke n'amulangira obunaku kubanga jali ya Waluda alaganga eyamala jukya jali ya Waluda ali mu America ali mu USA jali sanzo jawangalya ono yasubiza okudde Uganda okusibisa Bonoke olwa sente ze miliyoni namba abasinga yobuza bagamba jali ya Waluda oba ine sente lwaki ofanyo ku miliyoni gireke anti olaga nti oli mugagga nnyo n'obukakafu bagamba abasinga talina bukakafu kubanga Bonoke yagamba bobo ine obukakafu bulaga nti nalya esente zo bulete leta proof ku meza leto obukakafu obulaga nti nalya miliyoni yo jali ya Waluda yagambye ajja kuleeta obukakafu naye nga basiga bagamba jali ya Waluda ofaaki lwaki agala okulaga nti no gwoli mutuukirivu nnyo baba Bonoke abasinga gaba Bonoke bukyanga sinkana abakazi esinkanamu ono abasinga babitaddemu ebyomukwano bagamba nti oba olya Bonoke nti yabadde akwana jali ya Waluda owasekyo mbu jali ya Waluda ayinza okuba mbu yadde yeegwanyiza Bonoke n'agaana abasinga baagala biteekamu ate eyo ensonga abasinga bagamba nti Bonoke mukambwe nnyo abo ku bakazi mukambwe nnyo jali ya Waluda yogolengera mu kifaananyi afukidde Bonoke akayinja mu ngato bali ba mukwano ni mama kati beerangira okufaako obufi naye nga jaliya eyabitandikiriza kulumiriza Bonoke nti yakola ki nti yalya ensimbi ze ate nga Bonoke agamba nti yamusasula namusasula kubanga just yali amufundi just produce yali mufundi director noza wakwata video video ya luyimba nene ezinda abasinga bagamba kati sente miliyoni mugenda kwata video kyeyo mugenda kwata video kyeyo kubanga ekyomukisaga amazima otudambya alaali ba director bonna okukwatira video sibe anti wali director akwata video ye miliyoni video za pay nabana bemula batandika okuyimba bozongo okozesa simu yo kubanga ne simu esokwata video y'oluyimba iyo sojikwata ng'oli muyimbi mutuba n'abatandika ne bana abayimbi ab'amaanyi video tandikira bukadde 5 kudda waggulu aye ne yobota ne bayalayisi abasajja bakola video za bukadde 20 odabo video ya miliyoni abasinga buuza naye jaliya swalako naawulaga nti olina nnyo ssente video miliyoni video ki ogenda gikwasa iPhone ogenda gikwasa iPhone
Bonoke yagamba sina sebyanga kusete ya Jaliya mpayiriza Jaliya agamba sitojja zisesema Jaliya agamba ogenda kumpa sente zange Jaliya alemedde agamba ojja kusesema akasente kange Bonoke yagala ayagala akasente ke bamita Jaliya Awalda asinza wali mu ggwanga erya US byongedde okubanga habitapuka ku side ya Bonoke agala bingiza mu poliisi onagamba nti yali akasente ke yali amuwadde okubanga amufunira ba director abanamukwatira video nti akali akasente ke kika Bonoke agamba nti yamufunira director naye ate Jaliya yamusasula ate agamba nti yali miliyoni ye eya sente kugamba bintu byongedde okubanga bitawuka tewali amanyi oba Jaliya afaaki ne Bonoke tewali amanyi naye nga nsonga zeezo mpagita fa ADTV kigamu kwaga amawulire aga trendinga aga director wa Iriam Voice yafudde kwosa n'ensonga za Bonoke kwosa ne Jaliya Awalda abali ekada mbatumideko abali e Saudi abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga hamuli embalago agaba aga trendinga mwabanyi nnyo okubanga mugikumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekale nimbagamba nti comment section weri aho obubaka buntere awo mu comment section ato sigalenga hoji followinga updates mbanazo eziba zitambatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda nsonga zezo nsonga za Bonoke kosa ne Jaliya Awalda bina kuggwirawa bina kuggwira ayagala bingiza mu poliisi byebyo bebulungi mweraba